Weziweredde ssaawa 6 ez'ekiro nga poliisi yamaze dda okuyungula abasajja baayo abawanvu n'abampi okusobola okulemesa abagoba ba taxi abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Kampala Operational Tax Stages Association okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okulonda abakulembeze baabwe. Enjuba egenze okugolooba nga ofiisi zino ezisangibwa e Luzira ez'ekibiina ky'abagoba ba taxi saako n'ebiduka nga zamaze dda okwetooloolwa poliisi. Tugenda kuvuga motoka zaffe, tetugenda kwekalakaasa naye tugenda tutadde ebintu ebikozesebwa wansi. Guno gubadde mulundi gwa kubiri nga poliisi erinnya eggere mu nteekateeka zaabwe. Embeera eno ewaliriza abagoba b'ebiduka okulangirira akeediimo olw'okusooka lwa ssabbiiti ejja nga poliisi eneeba tevudde mu nsonga zaabwe. Ez'e Kampala n'emiriraano ne Uganda. So tusazeewo okugenda mu strike kubanga lwa bulumi poliisi okutulinyako akagere n'okulaba nti meeting yaffe n'okujja ku surrounding offices zaffe. Ffe tetuli bannabyabufuzi. Tusazeewo awatali kwesalamu olunaku lwa Mande tutadde wansi ebikola okutuusa nga poliisi emaze okutegeera nti ffe bannannyini mulimu tetuli bayaayi. Tubeerewo naye tulemeseddwa. Kati kuno olusembeyo mu lukiiko lwa leero batulemesezza okutuula. N'olwekyo naffe katutuuleko wansi osanga message eneetuuka ku bantu naye nga mpoyo tulugunyiziddwa nnyo. Bano era balangidde poliisi okulya mu lulime ne mu luzise nga bagamba nti mu kiseera kino ekkitiza n'ekiwayi ekikulemberwa Abdallah Kitata eky'abagoba ba taxi. Kuva lwe twatandika okulaba nga twegatta wamu poliisi ezze tulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo. Emirundi mingi batutaddeko olutalo baagala okututeekako abayaayi ba bodaboda okutukulembera kifuba. Bwe tugezaako okutuula mu nkiiko zaffe tubeeko bye twogera ng'abataxi batugoba batukuba tiyagaasi batataaganya naye ffe ekyokulwanyisa kyaffe kiri kimu ffenesa. Kati tubuliddwa tuyamba tutuukiridde abakungu ba gavumenti ab'enjawulo okutuyambako okulaba nga naffe ng'abantu tutuula tubeerewo naye tulemeseddwa. KOTSA kwe yeegatta bagamba nti poliisi esusse okubatulugunya ate nga n'ensonga eziba zigenda okwogerwako emirundi egisinga eba yamaze dda okutegeezebwako. Ekikulu nti poliisi esazeewo okulinya ku ggere ku buli meeting gye tukola mu ofiisi yaffe. Gyo bazze wano ssaawa 6 gw'ekiro ne basurroundinga office. Kati tubadde mu meeting tukkiriziganya n'abakulembeze bonna nti okuva ku Mande taxi tejja kubeera mu kkubo. Ekiseera kino kati ab'ekiwayi kino ekya KOTSA bo balangiridde akeediimo okutuusa nga poliisi emaze okuva mu nsonga zaabwe.